Olufiga Simmere yawadde ensonga ze lwaki bulijjo avumanga Catherine Kusaasira byonna nja kubanga mbikutuusaako. Ate Ugandan community in Canada bamaze dda okubanga baziika omwana muwala Rabiba Nanchinga byonna mu maaso awo ojja kubanga obifuna. Ojja kubanga ofuna ensonga lwaki Ava Peace abaddemu ekirowoozo ky'okuba nga obuliawo akwitinga music byonna waneno ku Legit TV 256 nja kubanga mbikutuusaako. Ensonga za UAE oba eze Dubai no ez'omwami Abe Mwesigwa obadde omanyi nga bikwatiddemu ne Sylvia Hall byonna waneno nja kubanga mbikutuusaako. Ate ebyokubanga Bannayuganda babataddeko visa ban bituufu oba nedda byonna nja kubanga mbikuwa bavuddeyo kubanga balambulula ensonga ezo butereevu waneno ku Legit TV 256 gwetula butuuze kalira nywera nja kubanga nga kutuusaako mu bujjuvu bwago. Tandike n'omukyala Jennifer Nakangubi abasinga obungi gwe tumanyi nga full figure yavuddeyo n'alambulula ensonga ze anti bulijjo avuma nnyo Catherine Kusaasira era yatandika dda kakati yabawadde ensonga lwaki nga yatandika omuvuma. Nze nabeeranga ne Catherine Kusaasira saavuga ku mmotoka ye nakomanga kujooza olunaku lumu tuba tugenze ku mikolo omanyi nali kireereese nali wololo agenda okuyimba ng'apaakinze bubi batandika okujoganya bayisawo bammere bayisawo biki bakola batya baagala emmotoka bagikyuse eveewo tewali muntu amanyi mmotoka tuli eyo munda eyo mukayunga wala nnyo tuli ku mukolo nga nkoleza emmotoka nga nzikyusa Kusaasira yanzise saagitomeza namanyi wajja lyanzise mazima yeebuuza nayiga ddi emmotoka nagivuga dda nayina n'emmotoka nga tamanyi nti nina emmotoka nga n'okugimanya ngimanyi nga tamanyi ntigina nga bagiranga naŋŋamba okyusizza oti emmotoka era ogivuza oti njagala mujjangako interview ekyo kimubuuzanga Olufiga abawadde ensonga ze lwaki avumanga Catherine Kusaasira era takyegaanangako nti teyali mukozi we bulijjo akyogera lunye nti ye yakolako obwa house girl ewa Catherine Kusaasira wamu ne wa Geoffrey Rutaya bulijjo akyogera lunye naye mu bantu abo tavangayooko kuvuma mukyala Geoffrey Rutaya bulijjo alumba Catherine Kusaasira era akuwadde ensonga ndowooza zeezo bulijjo zitwetaaga okuba nga tumanya lwaki Catherine Kusaasira. Eyo nga tuvuddeko eyo mwana muwala Rabiba Nanchinga ajuza amawulire ago mwagafuna eyafiira e Canada era nga amawulire gattuukako nti omwana muwala oyo yetta naye nga twategeerako mbu yali abatolinga mental health wamu ne depression era mbu bino byamufosinga okubanga yasulanga ku streets ezeeyo e Canada era mbu kyekyamuleetera okubanga yejja mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero mwana muwala oyo the Ugandan community in Canada bekozeemu omulimu ne bamuziika era mbu kino kyaddiridde nti famire ye ne ba relatives bagambye nti bamuziika eyo kubanga okutransportinga bode y'okugituusa waneeno mu ggwanga Uganda nti kijja kuba costly ate ng'essente tewali nti kale leka awummulire eyo. Kitalo nnyo era kitalo ddala teri muzadde yandisaanidde okubanga oba omwana we aziikibwa eyo nga tamulabyeko naye munnange ekiba kizze oba tolina ng'egyo kyandolingamu okireka ne kibeera nga bwe kizze. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo ye mwana muwala Ava Peace mwena mumanyi natuyimbidde obuyimba bungi nnyo yatukoledde obukolabo obungi nnyo era nga obuyimba bwe bukutteyo nnyo munnange yevuddeyo nategeeza nti abeerawo oluusi nayekubaganyamu omutima ne gumugamba nti kwitinga music agamba nti yadde nga alaba nga ekintu kigenda mu direction ennungi naye nti waliwo watuuka n'alaba pressure ng'eyitiridde
n'atuula neyekuba mu mutima ne gumugamba kiveemu, n'agamba nti naye yeeyongera okuba nga akisabira nti kireme okubaawo, naye nga obudde butuuka mbu waliwo butuuka ekirowoozo ekyo ne kimugjamu ekyokugamba nti bikwitinga biveemu kola ekintu ekirala. So munnange bibaawo times mu butuufu music industry pressure ya abeera muyitirivu. Bafani tuba tubanja, ffe tumanyi okubanja, bafanzi babanja. Oli kuki tuwa music naye nga si byangu. Oluusi weeyimbidde ne bava ne bakugamba tebinyumye, leero kibulamu, leero kigaanye, naye nga mukazi wattu oba musajja wattu atadde magga ge gonna oluyimba lukole ki. So tebiba byangu, wavayo n'akugamba nti sometimes abeera awo n'awulira omutima nga gumugamba nti biveemu kiveemu, naye si yeye. Eyo tuvuddeyo munnange. Ebigenda mu maaso ebya Abe Mwesigwa bwe buli lukya munne wabaawo akapya akazuuka ate nga tuba tulina okuba nga tukabatuusaako. Ono yalemeddeko agamba nti mubadde mukimanyi ng'ebintu ebya Abe Mwesigwa birimu ne omukyala Abooli Sylvia netugamba kalutuwe biibino. Okumanya Abe asapootinze akatale k'ensi yonna gw'obadde kimanyi mbuno Abe ex-wa Sylvia Awori gw'obadde okimanyi mbuno Abe ex-wa Sylvia Awori gw'obadde okimanyi era bwe yamala ne bamuwa Eva Mbabazi gw'obadde okimanyi mbuno Abe yazaala mu Eva Mbabazi abaana wabandaba era nga abamanyi Eva Mbabazi yali nzige ya Awori namuzaalamu abaana wabandaba babiri. Kati Abe ye nga ye Eva Mbabazi ye muwala. Eva Mbabazi was a model. Eva Mbabazi, she was Sylvia Awori's model. Everybody knows that Sylvia Awori is famously known for Awori had an agency, a modeling agency that was called Zypa Models. One day count is Zypa Models by Sylvia Awori. Yes. Era nga abamumanyi abawala bonna yabapimpingiranga abasajja abazungu. Owulidde? Abasajja abo abazungu nga abasinga Barbara Chimbogwe, we had Priscilla Ray, we had Maggie Lusembo, we had Aisha Nasanga Aisha. Mumutegedde oyo mwana former Miss Uganda, Anio Mulala. Abawala Judith, why you're watching ngenze wala? Judith had, yes. Anio Mulala. Anio Omulala. Yes, Judith Hardy. No, you're Winnie. No, you're Winnie or Wani or Skanda. You guys know Skanda? You guys know Gaiwa Roofings, Skanda Lalani. The owner of Roofings anyway is an ancestor called Mr. Lalani. Yes, Mokaziwe Bamwitanga Winnie. There was another girl that was called Amano Judith. Banya balala. Nenga ababana bon erangwa omuzungu eranga abana benga strategically era edda Miss Uganda yatuzanga nyabazungu eranga apimpinga abana abobuwala era Eva amulinamu abana babiri abatamanyi Eva yali model era I think Eva yakolako ku Nokia Face of Africa zenganze Eva Mbabazi made headlines mu Uganda
when she woke up one day and put on a fishnet dress. A fishnet dress. Yayambala akatimba koka. Akatimba koka. Nga tataddemu yali ataddemu empale mulaika mwali mu G-string enywanto nga ziri wabweru nga ayambadde akatimba n'atambula okuva ku Kampala Road paka ku Jinja Road. Abamawulire ne bakuba ba red pepper ebiseera oba yaliko olumuli entasi bukedde obuzava bonna ne bakuba ebishanani ne bakuba ebishwani kalinga nga kasala joy actually tekalinga kasala joy kali was natambula kati mwebe temubimanyi kuba either mwali mukyalo abamu oba mwali mukyali bato. Kati Eva Mbabazi yagenda Bungereza abeera UK era no wonder ne ani ne abe wa UK nakuwozi ni P3 by then ekyo kituufu. Biwulidde bannange si bigambo byange nze mbaawo ko batuusako era mbaleetera byonna bigenda mu maaso abantu nga batuwa updates ebintu nga we bitambula ate munnange okubanga bannayuganda babateekako ban 2026 tufunyeeko abantu abasobodde okubanga batulambululira ebintu ebyo biri bitya bituufu oba nedda twafunyeeko ne Honalewo Mwadanko Nyingi nagezaako naye okubanga atulambulira jjukira ye shadow minister for foreign affairs wanene mu ggwanga Uganda naye katusooke tulabe bano bo bakyogerako ki. Tugeze tukano olunaku olwaleero nga bagamba nti Uganda bagigase ku listi y'ensi nga Somalia, Libya, Cameroon n'endala ze bagenda effective 2026 bagenda kuba batubaninze teri kuyingira Dubai. But what is in the video is so disturbing. Young girls are sold for sex. Organs z'abantu zigenda. Bakola parties nalabya abaana boogera bali eyo Dubai nga oli agamba nti baso oli asobola batunda ne bagula ne bakutwala ku basajja 10 muwala omu abalala bateekako ku bisolo abalala bakola potty parties wali eziwuliddeko ndasuuliranga nakikunyonnyola you'll be disgusted but literally people eat poop owala baba abasajja osobola okubeerawo ne bagamba gula akamwa oli naakugiriramu awo. But the government of course they bagitadde on the spot baadde balaga there's something like infiltration into the systems for how information is accessed from here and all those things. Ekyatuuse paka ku floor of parliament deputy speaker yabadde very disturbed Honorable Tayebwa n'agamba how do we get here. You see, Parliament, I don't think in Parliament he got disturbed nga bwokyogera because simanyi lwaki ebyo babirinza okutuuka eno. Kasuku, we have always said nti let us augment, let us reinforce staffings ku embassies zaffe mu mawanga ge tulinamu bano abaana abagenda okuba ebyeyo. Abaana abali e Dubai, abali e Qatar, abali Abu Dhabi, abali Saudi Arabia, si bonna nti bali mu ebyo. Kituufu namba nene ebirimu naye si bonna nti babikola ki? Babirimu. Mulimu genuinely abaana bali mu kukola ssente nga bakola emirimu gy'okukakalukana ne bazza ssente ne Uganda. Kyali kikakata ku gavumenti ye Uganda okwongera okubalondoola okulaba bakola mirimu ki. Kiba kikakata ku gavumenti ye Uganda. Kyenjagala abatulabeyo buli omu ategeere. Kasuka amawanga ago Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman n'amalala ne Kuwait gayigiriza abaana be Uganda okukola. Yes. Tulina abaana wano. Abaana basinza okutandika bu restaurants ne beera successful. Majority baliko mu mawanga ago. Wano. Yes.
bagenda eri bwe bamuchunga bwabeera ku mulimo ne bamugamba tokwata simu ng'oli ku mulimo tokola kino ayiga customer care n'okupayinga attention eri omulimu gw'abakola kati embeera okukola okw'obumbuloko bwakumalamu emyaka 2-3 akomawo akakasenga muntu yennyini wano tebasobola biyigirawo tebasobola Africans naturally olaba wano ne bannakenya batusinga speed kankuwa ekyokulabirako olaba hotel zone ezisinga wano ziri mu bannakenya bebazimanaging. Yes, reason is one speed eri Kenya neneko okusinga ku speed eri wano. Yes, abaana bano bali mu kubiwulidde naye ate ono naye oyo avuddeyo n'agamba tebasobola awadde ensonga ate era ono naye avuddeyo n'agamba nti tebannaba kubanga batuteekako bbaani jjukira badde atugambye nti bbaani eyo ejja kubanga etandika mu 2026 naye ono avuddeyo n'agamba nti nedda tebannatuteekako bbaani kansooke mukuwe deni mu maaso eyo nja kubanga nkuleetera Honorable Mwadan Kunyinji naye atunnyonnyole bintu bino biri bitya okutusawugana amawulire kuba nagafunye eggulo naye nenjagala ngakoleko research ninde emikutu gyange gye mmanyi egiri legit egya UAE oba Dubai giseeya amawulire gano naye kizuuliddwa nti mafu nkiddamu okuba nti Uganda n'ensi endala nga zi Sudan obugulire obutambula oba amawulire agatambula nti bazibanize ku visas eziyingira UAE oba Dubai agamawulire mafu makyamu tegannabaawo wabula mufubye nnyo okuba timutangaaza abantu ddala bannayuganda twetaaga bbaani kuba mubipostinga mu luzungu nalabe aposti ya NTV nga epostinze nga naye eraga eri bandi nendepo posti yawo bungi simaya UAE online visas nayo ne posting obane obo eje emikutu tegiri legit wano ensonga wefuluma nga ya government eyita ku TV zaayo zitumanyo obulungi ennyo eyita mu lupapulo lw'amawulire olusinga ku Dubai UAE bayita Khaliji Times kati nateekayo kintu kyonna tekiba legit kwe tulindira amawulire ageekuusa ku bye Dubai ne government yaayo wokebera ku mikutu gyonna ejya UAE egifulumya ensonga ekwatagana ku immigration zaabwe tewali mukutu gwonna gwafulumiza amawulire gano okujjako mmwe Abannayuganda mugezezzaako obisa ku YouTube obisa ku Google oba kitegeera okuba nti mulabisa ntwetaaga bbaani mugatambuza nyira mugasasanyiza nnyo ne bwe batyo si bwe babala ebintu byabwe bana abasajja mukusinzidde ku bya Abes batunda abaana byatandika mpola nti bajja banninga Uganda Abes si muna Uganda mu Germany kuba holding a passport ye German tewannabaawo bbaani yonna essibwa ku Uganda visas tennabaawo era teriiwo budde buno papula ketadde wano akamu kalaga ensi ke kasinga otambula kalaga nti ensi nga 7 wogenda n'obukebera ku peji zaabwe balaga ensi 13 kati kano kalaga ensi nga 7-8 zabaningiddwa omuli Uganda omuli Sudan omuli Libya eza Africa omuli ne Somalia ensi nyingi oba kitegeera omuli za Afghanistan omuli zi Lebanon kano kakyamu era kava ku mukutu mukyamu ogwatambuza line eggulire kana akalala kali ku mukutu ogwe Uganda akalaga nti nawo babaninze Uganda ku visa zaayo kuba nti bayingira UAE agamawulire mafu nkiddamu tambuza video osobola okwapplyinga nojja osobola okuba nga owereddwa omulimu ng'oli waka nga mukitambuza nga nti owereddwa omulimu n'ofuna employment visa tojja osobolera ddala okujja tekinnabaawo ku Dubai tekinnabaawo era tekiriiwo okkirizibwa tekiriiwo agamawulire agatambula mugatambuza okufuba okulaba nti nabo abasajja bakisaamu omukono batubaninge n'ebintu bwe bityo si bwe bitambula sife tusinga okukola ebikolobero wano sife ensi esinga okukola ebikolobero wano kyetwali baddeko ekibi kyali badde bwa malaya naye obwamalaaya buli world wide ekyo tukimanyi ffenna buli mu nsi yonna ate nga batulabe from day one tubikola bya bulijjo so
amawulire agasatuleetinga mafu Uganda tennabaaningibwako ku visa zaayo ez'okuyingira UAE. Tambuza video etuuke ku munno agamawulire makyamu buno bwe batambuza buno obuposta bufu. Oyo abawadde information eri verified n'abagamba nti bwonna bwe mwalabye babadde bapostinze bwabadde bufu era nga ndowooza bagezaako okuba nga batiisatiisa nga bw'obimanyi abantu abakozesa emitimbagano nti naye byonna bifu. Webale kubanga okomide ku Legit TV 256 towerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.